natembanirizaako once again Pro UG as usual komuli liking a video ngekola yafe bwebera ate sharingirako abalala yo comment section ebera open era nga musembere tubere nga tetwegeyageyamuko of course ku nsonga ezibera zigenda maaso endudo okubeera nga temba tubirako leero kama tumireko abakikubira awo ku ddungu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, UAE, Yemen, Iraq n'ensi toldo awo mujebaleko jona gye mutusako engala abakikubira mu ggwanga Uganda ku ground ne Africa yona okutoleza ewamu buli omujasiza okubeera nga te agobeera mbanirizaako side wali mu America yo mambukano yo Maserengeta ne wani Canada ne side wali e Europe anamwe nyongera okubeera nga temba buuza ansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana tuli ku nsonga z'omwana omuwala oyo amanyikidwa nga Brenda era nga ono yali atunda bitundu bye ebyekyama nga mutegeera Brenda yavaayo era yali w'amaanyi nnyo bwe yatuukira e Uganda zi press conferences TV zonna zaali zimulinze ba YouTubers nga bamulinze okubeera nga te bamukolako interview era nga wayitawo ndowooza emyezi nga ebiri Brenda n'atandika okubeera nga te abula ku siini era tetwaddamu kubeera nga te tumulabako wayitawo bbanga ndowooza lyali lya mwaka nga gumu twaddamu okulaba Brenda nga obulamu bwakyukira ddala ng'embeera yoyonooneka Brenda nga yatandika n'okubeera nga te akozesa ebikubwa biri ebikambwe era ng'ono yali yatandika n'okubeera nga te akozesa ice abatamanyi ice kika kyanjaga era nga eno temanyi eri gye bakwata ne bafuuweeta eno yo nkambwe muko era nga bw'oba tugigenzeeko kitini oyinza okubeera nga te otabuka omuntu omunaye Brenda twazemu okubeera nga te tumulaba ng'ali ku street ng'atambula era nga ndowooza waliwo kasitoma yabadde amutegudde babadde balina ekifo ekyenjawulo kye babadde bagendamu era nga ngenda kubeera nga te nkuterawo akatambi ako n'obutambi obulala bungi nnyo ensibi yasobola okubeera nga te emwogerako naye munaye bibeera byakuyiga nti buli wobeera nga oli ku topu wanga buli wobeera nga olina kyoliko ekyomugaso making sure nti okikozesa bulungi nnyo mu budde bwakyo osobola okubeera nga te obaako byotuukako kubanga munaye ensi emanyi okubeera nga te ekyuka so ne Brenda embeera yayongera okubeera nga te ekyuka nammwe abaana abakikubira awo ku ddungu naddala abaana batera okukola emirimu gyegimu nga egya Brenda ndowooza ke kaseera mubeere nga mwenenya kubanga abaana abasinga buli gwendaba ava eyo n'abeera nga te addayo Uganda embeera emufundirira ddala so mubeereyo nga mukola emirimu emirungi ate ginasobola okubeera nga te gibagattako nga nawe obazeeyo mu ggwanga Uganda osobola okubeera nga te ogitambuza bulungi nnyo so ngenda kubeera tebaterawo ensonga za Brenda n'obutambi bulala bungi nnyo liking video nga byonna bategeezeza bw'obanga obadde tonawo okubeera nga te subscribinga subscribe ne ka notification bell kakoneko otukayo n'oddiba sebo naye simanyi bemma n'eddiba naye sebo obeerawo oti n'otafuna na musajja kugambako emyaka ye obikwano nga bebamalaya bwo mu Dubai buli mwana gwolaba ku kikubo yali inspired by Brenda yali wano nali Saudi Arabia by then nga yena abeera ku kikubo atambula ati babutibibwa ati nga Allah yamuwa ebisambi masha Allah nagenda nakuba tatu ku kisambi inga kiwala kito kirungi bwekiti kyakula bulungi n'alyoka asikiriza abaana okuyingira obwa malaya mulabire ku gundi ku inspiration wammwe Brenda ali Uganda atambuza bidiko wa 15 yena yaddugala gwe mwagamba ngambo omweru atunulanga ekiwugulu mbuli malaya ali maliriza alinga Brenda kakati rape enda ku assessment yange nga sinayita abantu bagye batubere nga batubuulire rape nkulamusiza nnyo mwannyinaze nkwagala nnyo yonna gy'osinzidde okubeera nga wooli nkwagala nnyo rape yonna gy'osinzidde okubanga olaba vidiyo eno manyika egenda kutuuka ku nze nzekka asobola okukubuulirira kuba bala bonna bakutya ate tebasobola kukubuulira mazima ekisooka yo desperate ekirala si gwe mukazi ayimiridde nnyo nti yo beautiful oli mukazi mubi bibi maize njogera maze oli mukazi si mulungi oli mukazi mubi lwanyo gwedde oli mukazi mubi bagamba olungi bw'omukazi obulabira ne mu neeyisa character y'ofu yo toxic oli muvundu munda kitegeeza entala oli mukazi mubi nani badde nkusipalinga kundabikayo naye munda era oli mubi ebikuvaamu obogoka bubogosi oliteka mama mu kamera olinga obogoka bubogosi wanagire woman tetuyita buswire nywa kitegeeza tetujajinga mu kazi bade tumulamula kundabika yiwangu kundu naye bw'omulya bwayogera nga baluka balusalinga mberenge obaluka balusolinga mberenge so for information oli mukazi mubi but anyway sigenda sigenda kuteeka mu kasoro nze kukubulirira bulizi nga rape njagala omusoko mbuli nkubulire kino ekintu kimu we positioning nga celebrity asinga Uganda atenga siwe kiri
tobangako era tolibeera. Mpuliriza, tobangako era tolibeera. Stop. Okoze ka TV kalinga kamwasa jjuti. Bu TV buno bwekiyaye bulinga jjuti. Sibayi bu Spark TV. Buli awo buli mfunzi kwekola. Tekwetaaga sibayi qualifications ng'ofuna kirimu. Kuwafuna ebiwawaatiro okubeera ng'ogawaga kulaga ensi nti gw'oli w'amaanyi nnyo, but you are not. Ofube nnyo okulaga nti relationship yo gitukuba mu maaso naye nga no one who cares. Waki weetadde muzina ensegga okukuluma tudde kankubulire. Wali bali wakitwala dda simple and precise otya. Tiwomala ebiseera ebisinga ng'olowooza yovu public importance naye tiwaba. Kati waki saawa zino ensega zikuluma. Kuba omala ebiseera ng'obapandikako akasajja akalabika obubi konna kalinga kasogola omuwemba kalinga buno obusasajja obutunda kadoma bw'otunuulira bindeebe embeera ze. I'm sorry to say this. Bw'otunuulira bindeebe embeera ze olaba omusajja omutunzi w'ebinazi ava essama saidi zeeru onjiri. Totally bogus young man. Agezaako okubeera nga yefugitinga mu mawulire mutumwoge ku bindeebe. Omutunzi w'ebinazi embwa ewasiza just an village TV presenter nayo ye position inze mbutu jogereku kalusi fandi kakomyeyo alika abawa mu break kakambwemu kati ofunye embwa yali enoge ebinaze yusibanye eri mu America ayino oluzimi kuzungu lwayogera alukubabira ku inzo gamba akolanira tifu kasumba mudui naye wali awo omutunzi wa gundi alukuba bukubi just biraka n'uliri ebintu byayugira bwegweza olumerika talina mwasala ku channel obw'ekidongo aganyo gamulinga biti byaningidi bw'otulira binde olabira ddala emmaanu wazi mbuzi manu lishiti embwa eringa esokolemu ebyenda bwe walaga eggwanga muno ofunye nnyo ekuzadde muno omwana byezze nno bubi olontandise video. Jesus Christ. Kanywe nako kangwe ko raisi. Manager mu America inakunonya Leonardo Kiba. Manager wa Penge mu America buta Leonardo Kiba abira mu St. Louis, Missouri. Ono mulaba kunguto oyo nino okumumitinga ku lusoko omwaka fireworks ndaba ne mutabani wange Rafael ali mu St. Louis, Missouri. Bamwita Leonardo Kiba engineer Rwasa big up on yourself anyway no muchala no mwana no mulenzi oli akuba rap Rapi wati kugambye mtoli mukazi mulungi wakuzibwanga tugamba nti nno byolaba omanyi tojukizanga omukazi wabanga mwembaliga tomujukiza koza sapato omukazi wembaliga tomujukizanga mu sapato ziddugadde kubeza ino okwambala ogenda obaliga osanga osina agenda nga ddugadde anatukeyo n'aswala taddamu kubaliga kategori pinso bijje wakola yeno bambanga amawulire ogamazeemu bagage amawulire ogamazeemu bbanga ki reyipi ogamazeemu bbanga ki nayo oyina engeri gyeweteeka waggulu iyo nga Flavia tumusiima agasomedde ebbanga gasiima olina engeri gyewewanika eyo nennyino yo kulinga zino ennyino za kufulu za Solex newewanika eyo n'ovuma ensi yonna simanyi mugwe simanyi bikoze bitya simanyi mukokoteiro witoddeko ebintu ensi ekutya ekulabe ng'omuntu ow'amaanyi ndireipi muntu w'amaanyi ennyo maidiya tobangako tobeerangako era toliba ne mukama w'amaanyi gwe tusinza akuwadde akasajja akatalina mulimu nekakuzaalamu omwana kakuzaddemu omwana eyasooka okukulabula bamuyita Donezera walowooza ayisaawo bye yakugamba omusajja oyo yamunuuna enkudi ku siringi 5 bindeeba anuuna Donizira enkudi Donizira yasasula ne bindeeba okunuuna enkudi Donizira yagamba nasasula omusajja siringi 5 anuuna enkudi n'ogamba nti bakulemesa omusajja Doni n'akulabula n'agamba omusajja oyo omugwi wa bakuli mu America talinaamu mulimu talina kaliya wagamba nti Donizira she's an enemy of progress tuliridda what today when legends and generals are speaking ebiseera ebisinga pay attention to details Donizira aludde on street mumanyi abantu abamu gende mu busabusa input y'abantu abamu haso gye bataddemu ne ku street naye nga teboogera ebintu ebituufu Donizira akugamba omusajja namuwa 5 ebi ne muyita je California nuune
Nanuna tene mugamba timanyi kununa genda ne muwe bitale bera tambula systematically nafuluma ennyumba yange. Bachi kugamba wagamba nti bakulemesa. Tude tuliddawa. Doni sira legend yakunnyonnyola. Kati dinda ba omusajja gwako tutte. Daba omusajja gwatutte. Manyira ba omukazi gwafundikidde naye. Katale likusasira. Katale likusasira. Of all the women binde bageze katale likusasira. Allah akbar. Mubakazi bonna binde bavuddeyo ne kusasira. Si. Rape no kitegeeza ki? Biribina. Toma. Omusajja yategeera nti toyina masannyalazi. We kyamuleeta kya masannyalazi. Abasajja b'ennaku zino olina kwagala muntu walukalo omukazi ofuna erinnya bindeeba yakufuna erinnya lwakuba nti yakwagala. Bino muzze mubiraba mbuga yayagala Leila Kayondo ofuna linnya. Abantu beepatika ku bantu abalina amannyo okuyitawo. Kati ategere toyinaamu masannyalazi kati bikokolako kaisa. Keetaga kwera okukumanga stara ya sitimu okubeera nga kaaka. Tekaweera erinnya ffu. N'asooka n'abuuka n'agamba si muzito. Nzadde mu nkola nnema gasiya. Naye bino byonna ng'abigumira omussiza mu nnyindo. Bw'oba ossa omusajja ossa ossa omukka gw'abantu bana lwa nnyindo eyo. Solex sina nnyindo eyo kikuvuya Solex. Ossa omukka gwa bantu 8. Bino yali yabigumira. Byonna yali yabigumira. Ossa omukka n'ebikolo bisika lwa nnyindo eyo. Naye woyina kye wamulimba nti oli mukazi mulungi nnyo munda. Adi lusifa bino nze mbiraba. Balaba tebasobola biraba nze mbiraba. Ate ogenda ku nze ndabira wala. Nze ndabira wala. Ossa n'ebikoola. Ennyindo ebisike. Era gwe n'ogende wali omuti omuvule gwonna gusize ebikoola. Mama nnyawo. Zero degradation evaporation. Wawe babiyita. Kalusifa tulina kyojja kukakola. Ategedde ossa omukka gw'abantu bana. Oboggoka waboggolera maama we wamuleeta mu kamera. Gwe waleeta maama wo n'oyomba nti abantu bavumye maama wo mu kamera. N'oyomba n'oboggoka. Akitegedde toyina njogera n'akuzaddemu omwana. Daba wagenda akunda ne kye bayita sawuli yaako matiriyo. Kusaasira sawuli yaako. Bei ya muyindi buggwawo lwa buwoomi. Bwaki nkugamba bwekyo? Okunwa ndi kulaisi pepalo kwendi. Kupepalo kwendi. Gwayagala video genda maso teka kecho okunywa sivanga ku raymondsolofat@gmail.com. Gwangamba va ku juice da ku bitu ebintu ebitufe by'abasajja abakulu teeka kwe kigambo. Video kwa chepaka ku machencha sikola. Chatemba njivaamu. Gui. Ngagenda afuna sawuli yako for free. Bei ya muyindi buggwawo lwabo mikamula lipiripiri byonna bibeera omwo Indian food. Lwaki muyisi kasasira mwise Indian food? She's totally rubbish. Rubbish. Omanye emitendera gye wayitangamu okufuna erinnya mu Eagles production edda. Okuyita mu basajja abo amayinja, baseruga, bajofule lutaaya, bamisa kyo okufuna erinnya. Omanye erinnya eyo ngazi gye yalijja okutuuka awo. Kale bano kwembuliza olwana ki lwegipinga otegedde omusajja ateeka akasolo ku mu kusaasira. Kitegeeza akumyawo ngo
takomyawo mukwano. Is not the same mubinde bakomawo weka. Ona akomyawo kintu kimu just agenda komyawo kye bayita kaasa. Zino nkwegeza akomyawo weka atadde akasoro mu kusaasira. Kyentegeezo kitegedde. Bw'oteeka akasoro mu kusaasira abantu abali mu bbandi ye ennaku ezo kikyojjayo. Takomawo nga Raymond Bindeeba gw'omanyi. Akomyawo kaasa sigasere. Kamyo. Oli ready? Wanchi kuongeri. Mbona temutya buti bulwadde? Okyalwana ki? Olwana ki? Kyentegezo teka akasoro mu kusaasira bantu babbandi abedda abamu baafa nodda sibe bebani abafa bamaiso. Yali mukazi wa maiso yafa sirimu. Okuteeka akasoro mu kusaasira manyi kitegeeza. Olowooza agenda kukomawo nga Bindeeba oyo sigga yakomawo agenda ku Jesus Christ on the wooden bicycle. My marriage, which marriage? Which marriage? Sirimu agenda kukuba mmwe bamatako. Mbasekere wano nga babagoberera. Kati ndandise tulendi okusekerera abafudde. Nga oba ofa nga mbagenda nange nafiiriddwa leero sijja kubyogera. Mukama amulamuze ekisa ne mugumu. Naye bw'ofa ng'obadde otandise ebintu by'ekidongo nja kukuteekangayo nkugambe Sitaani akulamuze ekisa akulye wakuutemu na ssupu. Baana mmwe temutya siriimu. Olwanira Bindeeba atadde akasoro mu kusaasira. Kusaasira tukwate wa Museveni. Omanyi bammeeja abaali awabeera ku State House abakwata obusimu abakebera oba olinamu magnet abamuzina mu ttako. Omanyi process yayitamu okutuuka ewa Musaba. Bindeeba ndo bamusubiza omutwale wa Musaba. Ati gwe bamuzinira ngenda kutwale wa Museveni. Sasa yano yange yali annimba mu mutwale wa Museveni. Nga musambu message awo nga mulima twale wa Museveni twale wa Museveni. Nini okulaba kusaasira ngamba. Mama fina ngamba oli simanye ebintu ebikumufu. Munkoze njo okulaba wofu kisa. Namugamba genda nkweko yaswire nyangu wekwekweyezeewo nawe ndera okufuka ku street. Kubanza na street nyanfuka ko ne street ni wimba ntamugenza okukola hadi n'abaseruka agimanyi. Bajita severe vagin. Nzo musiro wegunduma wenfuka. Namugamba jangu severe vagin wekwekweyezeewo. Twala lika asawo. Eyanga boy from Zana. Ogenda ngotule ekiryago ekisonda mata. Nze tabani wo mugenzi mutumba. Oli musiru. Nkujjukiza nti Afiriga eri London. Inja tulina DJ Shedi. Afiriga eri London inja tulina DJ Shedi. Sebutemba Afirigo Jobs Link. Richmond alesa Afirigo. Jobs Link naye inakyategeka. Ndese tenge oyo yanga tumuleta London naye. Alhamdulillah sababu sabi. Musimanyi mbu jangu njagala kukula basabe mama fina yangamba ebintu ebikumufu. Namugamba jangu siye ni wekwekweyezeewo. Wa Museveni ngolonyo njagala kufuna sente za Museveni ebiseera ebyo nga mulekamu message. Kati muzeeyi yangambe ajja kukubira essimu. Bannanya kusaasira alimba era mbakuwa gwena siga yanzina. Kusaasira yandimba n'amboobeza. Njagala bantwale wa Musaba ngamba muzeeyi yangambe tekweko final race ayogeza simbo. Kati ndegedde Bindeeba kyalimu kuba talina mulimu mu America. Talina mulimu. Mangamba bira Texas. Mangamba bira simanyi Texas. Eyo gyabere yo ngalinda simebu n'obuvubuka vubuka obuto. Kati Bindeeba nkusibirira entanda. Eno yentanda yo. Precious Lemi yankobedde essimu. Nangamba ebintu bino wammanga. Ayagala butuuze bwa America. Neto mugamba nga nesimanyi bwa mugamba ndi mu America oli mufumbo. Sigaba semaka gaba manyinaze sigaba gabanze bya kidongo naawe ani gwe bozaamu ebyekidongo musamu gagenda eri ako semukiti nti ndazina penge sigaba bya kidongo uliriza Precious Lemi yangambe agala katabo ka America
era ayagala butuuze neto namugamba nti neeri mu America olinayo omukazi yakuwasa tekinnaggwa ebaddaaki Uganda kyango kyakunyoga muntu n'akatabo ka passport yanne banange bamulira bemuyita abebbeyi tubajogera ku passport na bu perfume kale bamujogera ku perfume ate nagwe na video ke naguddeho nga bagamba tayawula perfume original na atali original kino kitegeeze Repi no bamuleta muno butoilet baita buno perfume baita buditoire bwefubyanga tuli mu toilet z'abazungu kabinde bakasajja kayaye kakota perfume ya ditoire kaji parking emirundi nga chinane kajisibasiba kebinanka nekateka kakamuli mutu my precious woman kati onagendo gisumula kusimula yuni nala uzatino ya amanyo yote muli bajita ditoire tuje kubado baze saa mansa kusa kati ditoire yewakisoma na muwala yayingira. How can you get pregnant because someone has given you a perfume called Ditoire? Ditoire? Not even a Calvin Klein or a Gucci or Babita Wabacharo. Spanish Doros and Gabana, but Ditoire? Ditoire, Spanish. Who said you could look at perfume, Mark, on a passport? Kati nakulaga ati akusuddewo kuba bamugambye ndi kusaasira atuuke wa Museveni. Takyatuuka wa Museveni baamukuba engalo. Kusaasira Tumwine yamukuba engalo ne biggweeraawo. Tumwine nga tannafo weeriiso yakuba kusaasira olugalo ne biggweeraawo taddanga. Era Museveni baamugamba nti no advisor bamukubye olugalo. Kuba Museveni yatekwagana Tumwine kusaasira taddaga mukulinnya mu state. State House esibamu ba alien skin. State House esibamu ba alien skin. Kusasira taddagamu era okolaba kusasira ennyumba baagitwala Museveni taddagamu mudduukirira kati nno waliyo binde babambi alowooza bagenda mutwala mu State House ani akusesa omusajja agenda okufa ow'eriiso lye lyakola wat nga mutaddemu nteevoonye kati gwogambamu Museveni bamuwa information mbwe ekijja kibijigira Wechimanso gwe baleta na kudigirira mu State House nga akola bwati mukazi wa Siruga musajja mukubyo recent evonyo Sebe nagamba hamsh omunyangole wagamba mushobo otegene ka shugenyuko yakuba esimu bonna ba broker n'abakubira bali baleta ku bakubira bebe ko simu gamba ka shugenyuko kandi kuteereza omwana ogwo kujja mu State House ira tadanga kulinnya mu State House ne nyumba bagitwala binde bamasikini misikini oli kumwawaye oli awolooza ati no kiggwa tekiggwa naye wa mukazi wo pesha siremi wadde asanyusa biti bino ebyagundi bino ebyemmwanyi naye wa mukazi wo naye wa mukazi wo binde bateri kituufu wakusaasira sigga kubuulira Bozine sigundi wazinyo no musajja gwe bayita simanyi Seruga omumanyi Seruga lwala naziba omumwa ne bafuka mwine emirima Seruga lwala naziba omumwa omanyi obulwadde obukasaba okuziba omumwa kitegeeza oli ku last stage Seruga zibako omumwa binde bali musokola bintu bya Seruga nkujjukiza abakazi balawo okufa wabafulumya omusaayi tufulumya musaayi buli mwezi oli omukazi awangala nga alina obulwadde osinga omusajja musaasira afulumya liita 15 lwabeera muli hasa abaavu abunduka omusaayi ensonga kyakyali mulamu ng'oli mu kuzina ojja kumbuulira awolidde oyo ali eyo ali mu kuzina gomanyi Seruga wateeka kasolo oteekewo bindeebo kati olwepya olwanira ki yegera oli ku mudimba babi Kyagulanyi nga sinnagenda wala nnyo nkwebaza nnyo kuba nkulaba kwoli olaba nze ku sente bafuna nemanyi tosasobola kuddamu kufukamira mwe muyina essente mwe muyina erinnya mwe mufuga ghetto mwe mugenda simanyi kuzi movie ne wafukamiridde ebbaawo mu kuziika kitaawo ku Reddit mpitibwa Lucy fadi ze njogera mazima babi ze nayongedde okukucha oli mukazi mufumbi kasajja kababi waina kasajja kasimati mwakalabeka kute mukazi wako mukono
Kampulira mugamba amasolo linda ko manye engeri gy'oyitamu wano kibi nnyo naye beera steady. Kaakute mukazi waako ne kamugumya kati ne kamunyiga omukono kamulaga laavu kakubya akasuuti ka gentleman a perfect rush. Asajja kagezi. Kafomati ng'omukazi yafukamidde bambi ne yeebaza ati nkwebaze mwe ng'ogenda wasa Precious Lemi afuka mu kikopo afuka mu gundi ya mineral water n'atiiriisa tadda ku TV mbu atuweereza mawulire ali gweweereza masikini. Nze naawe okiza okumpeereza si